Olunaku lw'eggulo abatuuze ku kyalo Lunyerere mu Muluka gw'e Kamengo mu ggombolola y'Empigi bakiguddeko oluvannyuma lw'okuzuula omulambo omukaze n'ebisigalira by'abantu mu masabo ga Ivan Muwanga. Okuva ku bbalaza ya Sabbiiti eno Muwanga lwe yakwatibwa, poliisi ebadde mu maka ge ng'efuuza obujulizi obw'enjawulo obusobola okumuluma ku bikolwa by'okusaddaaka abantu nga batuuze bwe bagamba. Ku bintu ebizze bizuulwa mu masabo ge bizze byongera abantu obusungu ne bagala okutwalira amateeka mu ngalo, wabula nga poliisi tebaganya era ewalirizibwa n'okkuba omukka ogubalagala okusobola okubagumbulula. Kati olunaku lw'eggulo poliisi ng'emaze okuzuula bye yalaba ebinaagiyamba yavudde mu kifo kino, wabula nga bakuutidde abantu obutatwalira amateeka mu ngalo. Kyokka oyinza okugamba nti bano obwedda bafuuyirira kagalo ab'ebyokwerinda bave mu kifo kino nabo bakole ogwabwe. Oba beekunze mu kiro tewali amanyi, naye obudde bugenze okukya ng'ennyumba y'omusamize yonna eri ku ttaka na buli kantu konna nga koonooneddwa. Byebadde bisigalidde mu kifo kino babiteekedde omuliro. Kati ebirala okubadde amabaati, enku n'ebirala omuntu by'asobola okutwala tebabitalizza nga kw'otadde ne bbulooka ze batisse ku mmotoka ne batandika okuzeetwalira. Senga kibali kisiboka ne poloti bino bonna bandibituwadde ne tugutwala buli. Essanyu lye tulina era abantu basanyufu nnyo bamativu olw'okubanga nti ebizimbe binene bakoze eki babiyiye ku ttaka. Abantu bo bambi babadde bangi, emirambo gye basanze, emiramba gye bakiiseemu, ekibadde awo buli wansi wali wonna woolengera wali butaanataana bukikiki byonna bannaayo. Naye kamwa koogera nabulwa omwana wange alina obutaano kayebasa abafu amagumba galeyo mayitirivu kyakiragala kuleta tulakita esende ewantu awo wansi wali abafu. Poliisi yakuuma okumala ebbanga neetuusa okulemerwa n'egamubwayi lwekisirika abantu babulijjo naye bakola kye baagala. Tebakomye okwo, bakutte n'empaanyi ne batandika okwegabira poloti ku kibanja ky'omusamize ono okumulaga nti ne bwakomawo talina waakudda. ngenda gizimbamu kati tojja enkya ng'ate balusenyudde oluwanyiro noonya kyeyamaani. Abatuuze batubuulidde ng'omusamize ono bwe batakyasobola kumukkiriza kubeera mu kitundu kyabwe. Kino kibalaga ekyokuyiga, mukole ssente zammwe nga temulumya bantu. Tulumiddwa abaana baffe, abaana babula okuva myaka eng'ena emabega, abaana babula mu kitundu ky'Ekikunyu, Lunyerere, genda Makulungo, genda Mpigi, Kajjaga. wakuba nti amateeka gajja naye omuntu ono naye yandisaanye kubanga akolebwa nga bw'abadde akola banne. Yatuttira likyali ate nga Kasiru n'amuleeta eno n'amusaddaaka n'atta Sebirumi n'amusuula mu kibira. Nanoono omwana wa Nalubwamu omuto naye abadde takyava mu butuulo nga gyapakingamu akamotoka k'empolampola noonoonya abalala. Tugenda kulindanga poliisi bwe tumukwatirako bassa abantu tugenda kukolamu obuyinza bwe bulagibwa tumukoleko emikolo. Waliwo abatuuze entana gye baguddeko eyasimoggolwa nga bagenza okugyekebejja ng'embuga omwazikibwa omugenzi ziri ku ngulu, ekyawaliriza n'okukebera ku malaala amalala era agamu gasangiddwa gawomoggolwa. Mulete gundi tujase. Ngenze bansinze ne bangamba nkomewo eno funa asimba ayingire yakebere bulungi alabe oba omuntu gyali oba tali tembandikidde ngambye nkomewo. Sabo bungi gye buli wansi bwakozesa ndowooza okuba abantu. Tugende tulabe jojjako gye buli Waivani wange wali waggulu wali wewa mama Waiva, naye tusaba gavumenti etuyambe enoonye mama Waivani yabuze, enoonye ne muganda Waivani naye yabuze. Kintu kye yatukoze omwana waffe abadde atuuse okutuweereza n'amuttira mu bulumi. Omwana bwe yamuttiddwe mu bulumi twazudde nti Ivan Muwanga yalina omwana waffe. RDC w'Empigi Saddi Mwanje avumiridde ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Mmanyi obulumi bwe muyitamu kubanga naffe tuli bazadde tusobola okutegeera obulumi bwe muyitamu bwonna, naye mbasala mubeere bakkakkamu nga bwe nabasala mu kusooka nti mukkakkane
embeera eno tugenda kugikwata bulungi era tugiriko bulungi. Ono asabye abantu bonna babulwako abaabwe okugenda okwekubira enduulu eri poliisi basobole okukebera endagabutonde ku bisigalira byabwazuuliddwa n'omulambo basobole okuzuula bannannyini byo. Buli muntu yabulwako omuntu we n'abagambe twagguddewo ekitabo ekyenjawulo ku poliisi mu ofiisi yaffe okubanga tusobola okubanga turegisteringa abantu bano. Twagala kuzuula abantu bano kuba n'emirambo gyennyini egigeze gizuulwa twagala tumanye bannyini gyo abatuufu. N'okutuusa kati ekyalo kikyali mu kiyongobero olw'ebyo ebyazuuliddwa mu masabo g'omusabize mu Wanga.